Kalipilo the man muwulidde story ennyo nnyingi ezimukwatako muwulidde ebintu bingi nnyo ebibaze bamwogerako naye kati ffe nga KBS tusazeewo olunaku olwayo tujje naffe atunyonyola ekyekituufu kyali biki bye bamwogerako kati gwe yagala okumanya story eno ogenda kuba otugubira tujja kuba mu ne parties ez'enjawulo. That's why ono omukulu ye ebintu bye byayogera tatera kwogera nnyo bintu nga tayogeza facts era yagamba nti si mulogo si musezi naye byakola bimufula ow'enjawulo. Ngenda kuba mukulu akubuuzeeko ku lwa KBS omukulu ogamba tatata yendisebo yebaleko amanya n'eddoboozi bampita Kalipilo the man omumpembe the devil hunter ag'ekika bampita Kiiza Jacob. Omuntu ayinza okubeera neyeebuuza Kalipilo yaani? Kalipilo ye muntu akola bintu bingi ekisookera ddala nti nyina ebintu bye nasooka okuyingiramu ebyanfuula kwegamba byasooka ne binfuulako tugamba oba nga zolo so ne binzijamuko byanfuula nga zolo kwegamba ng'abavubuka abaagala nnyo okufuna ebyamangu bye nasookeramu naye ne bijja nga bindyako kale obulamu bwange ne bujja nga bwonooneka ne mbivaamu so kati ne ntandika okukola mu mirambo. Owenye tugenda okutandikira twagala otuviire story eno ku ntono omulimu guno oguyingira otya era ogutandika ddira ki ekyakuleetera oguyingira era wasookera before nga tonaba guyingira? Omulimu guno oguyingira nze nagenda okuva ewaffe gye batuzaala gye banzaala Masindi mu Bunyolo kwegamba kati nyinza okugamba nti mugambala mu nze kayitise emizimu gy'Ebunyolo kuba buli kyenkola kyonna kyanjawulo era ne Bunyolo gennyini bantya. Nagenda okuva Bunyolo nasibira na muŋoona awo gwe nasibira we natandikira olugendo lwange lwensobola okugamba nti no sisobola kumenyerako mu bufunze naye nga mba nyina okugamba story nga bwe yali nti najjanga houseboy bwe najjanga houseboy nga nva Bunyolo najjanga nyina akaveera kankaguli n'ebiseera ebyo okuva e Kasubi okutuuka mu paaka mu tawuni baleeterangawo nusu 2 oba okuva e Namuŋoona okutuukawo mu paaka nusu 3 sebiseera ebyo najjiramu ne ntandika okukola mu kasasiro. Waliwo omwami yantwalako mu kuyoola kasasiro naye omwami oyo yafa. Omwami oyo kwegamba tubale nti no ye oba tugambe nti Katonda ye yamusindika simanyi kubanga nava mu houseboy nga saagala kuddayo mu kyalo kati ne ŋŋamba kati nzirayo ndya mu kyalo nga sirina kyenyina. Ebiseera nali nkolera $1.5 obwa houseboy omwezi mulamba naye ng'ate sente ezo bazikuwa mu mwaka ng'ogenda mu Krismasi kati bw'obalabalamu awo ekitegeeza nti n'oba ogenda n'emitwalo ndowooza nga bayinza okuwayo n'emitwalo nga 4 oba 45 n'ogendako mu kyalo ewammwe naye kati nagenda okulaba nga bangobye bwa houseboy n'enyingira mu kasasiro netandika okuyoola kasasiro nga tumutwale Namuŋoona wansi bayitangayo mu kigobero kati ennaku zino oba Dr. Tije yazimbira kyaki bitundu byeyo so kati omwami oyo bwe yatuuka kaseera ne ntandika okupoota. Bwe natandika okupoota ne nfuna omwami omuvubuka gwe twali tukola kale maama wange gwe yali akuzizza kati omuvubuka oyo n'asomaasomako bwe yasomaasomako n'afuuka manager wa funeral service emu mu Kampala so kati awo omuvubuka oyo n'aŋŋamba njala kutwalako okukolako mu funeral service. Omanyi funeral service ekitegeeza? Funeral service nga sigimanyi andi olwo mbadde ngenda okujgira awo funeral service nga sigimanyi naye nga ne mubuuza muli eri mulimu ki oba ajjukira bwe nava mu kasasiro n'enyingira mu kupoota. Bwe nava mu kupoota n'alaba nga mbonaabona twali tuzanya mupiira Kasubi awo wansi awo ng'okkirira ng'agenda okwambuka Makerere awo biseera ebyo era waliwo ne gravity omutujju oyo ng'akyali so omuvubuka n'aŋŋamba nti ajja kuntwala mu funeral service naye nga simanyi funeral service kyeki so n'aŋŋamba kaakati bw'obanga omaliridde ng'osobola nti n'ojja kukola naye nga buli bw'onaakola nga ye tujja kuwangayo $2 ne mugamba kale tujja kgenda. Bwe yantwala eyo Bukoto n'aŋŋamba ogenda kwozanga kapeti bwe tunaaba nga tugenza okuziika nga tuvaayo ng'oyoza kapeti jjukiramu kati bano abafu baba babaziika waliwo akatenti ke babeeramu so katenti ako wansi wabeerawo kapeti ate jjukira abana abajja nga bassaawo ebimuli nga beetooloolera okwo kati nga balinyirirako oba enkuba etonnye bajja ne balinyirirako so kati ebyo bye nasookeramu okwoza kapeti ezo nga bampayo $2 bwe mba njozeza bwe mbasoozezza mba sigenda kufuna naye ttiimu yaabwe yeesigala ekola
so awe natandikirawo mpolampola naye nange kenyini abafunga mbatyajjukira mu kyalo ewaffe bwe baziikanga omuntu ng'otya okuyitawo ng'ogamba waliwo baziisa omuntu sijja kuyitawo ng'otya olusi bw'owuliranga nti no eri wali ate abantu ebedda bo baali bazibu nnyo baakaabanga nnyo ne batutiisa kati ennaku zino abantu tebakyakaaba nnyo nga luli kuba luli eri abantu baafanga n'owulira nga abantu kyalo kyonna nga bakaaba kati ekyo kyatutiisanga nnyo so kati batandika mpolampola nga bagenda baziika nga mbala bagenda baziika naye nga sinabakulaba ku mufu era bukyambawo nagenda okuyingira ku ogwo omulimu nga sirabangako ku mufu oba baziikanga ku kyalo nga tutya okusemberera kolaki so kakati bwe twatandika awo mpolampola ne baŋŋamba kati lumu lwali lunaku lwa Sande abavubuka abaaliwo abandigenze ku ttiimu okuziika ate bo baali batamidde tebasobola kubaawa babiri so bwe baali babuzeewo nga nze nga wendi ne basalawo kunnonda ne banjigiriza ne baŋŋamba ojja kugenderera ku bano ku kiki kye bakola so we natandikira awo mpolampola naye ng'omufu nga nti omusembera naye nga keesi ngisitula nga mbikke naye ng'omufu nti yakola ki kumusitula musitula naye okumulaba wali jjukira balina we babikula ndi abafamire bagenda mulabako kati baatuuka nga okubikula nze nga nfuluma awe natandikira awe nti mpolampola ne ŋŋenda nga nkimanya kati lumu ne bagenda ne bantega akakodyo ne wafaawo omukadde oyo bwe yafa ne batugamba nti omufu oyo tulina omulongoosa kati awe nalabira ku mufu ate olwo nga nsula mu konteyina eyo gye baterekamu keesi ez'abafu zino ze batunda mu funeral service nga nsula omwo naye nga sirabanga ku mufu naye nga keesi zo nga sizitya awe nabeereranga awo nga nkola omulimu mpolampola ne ŋŋenda nga njigga kati bwe nagenda kuyingiramu ebyo okulongoosa omufu bwe nalongoseza omukadde oyo awo nendoota ku olwo lwe naloota ebirooto byalinga bisatu nga ndaba ebintu binumbagana mu nzikiza muki naye nga sibitegeera saakitwalanga kikulu ng'ebirooto bya bulijjo era n'olulala kati we nafuna abafunga basatu omutima ng'obalongoosa nga tubalongoosa omunaaza omusiimuuza tawulo oddamu n'omutreatinga kati ono yasooka saamutreatinga owokubiri naye saamutreatinga owokusatu bwe natreatinga ate ng'olina omusala busazi omusala otya omufu oyo baba bamutreatinga tugambe nti no nga mulaga eyo omufu bamusala kuno ku kisambi kuva wano ku vivi mpaka eno ne bamusala kati awe wali omusu oguconnectinga omubiri gwonna okuva wansi mpaka mu bwongo kati omusu ogwo bamala ogutuukako wansi eno ne bagwingizaamu akayiso bwe kati oba nkugambe nkugerese nga akayiso kaki omanyizi n'empisa ezitunga oba nkugambe ezitunga ebibbo kati ngaako bwe kati ne bakayingiza eno wansi ne basitula ogwo omusuwa kati omala ogusitula omusuwa ogwo gwennyini gw'ofumitamu empiso kati ng'opika eno eddagala kuva eno mu bbaafu ng'olipika omwo ng'olipika eddagala eryo buli w'olipika omuntu olubuto luli luba lukola ki luziiba ate bwe lutuuka akaseera eddagala nga lijjudde oyinza omupika ndowooza nga akadomola kalita 5 kati eddagala eritandika okuyita eno mu nnyindo ntandika okuyita ku mumwa kati fe ebiseera ebimu omumwa ogwo twaguteekangawo supagulu ng'omala musiba supagulu ennyindo nga mussaamu pamba nga muyinza oteekamu pamba oba nkugambe nga ezenkana kuba zisobola zigerezaamu kuba pamba teziriiko kiro kati awo we natandikira awo kati ekirooto kyasingira ddala okujja ekyentiisa lumu ne wagenda ne wafa omufu era mukadde omu yafiira eyo Namugongo kyali mu funeral service naye nga tugenda kukola nga bakuwa 7,000 muyinza ogenda ngaeyo 40 nga bakuwa 7,000 omufu mukolera 7,000 buli aziika agiba 7,000 n'alongoosa gwatwitinga bakuwa 10,000 olwo ebiseera ebyo otandisa okwambala amasuuti nga nyambala amasuuti bulungi nnyo ogenda ne mukola ne mubeera matayi ne muvimba okwo ku tenti naye bwe muba mugenza okuziika 7,000 ate nga tebabakkiriza kusula mu motoka tolina kekereza ssente mulina osula mwena mu loogi oba ya 2,000 zezo ssente zolina okukozesa 7,000 baba bagenze okulya
era mwenna mulina okulya tolina kugamba nti nate nze nyina ebizibu oba biki mulina okuliira wamu mulina osula wamu kaakati okutwitinga okwo buli atwitinga bamuwayo emitwalo 15 kati nga ndaba kasente katandise okujja ningamba kati kana akalimu katandise okundeetera sente kati lumu nga bagenda bankubira essimu omufunga afudde omukadde yali myaka nga 8 oba nga 9 ngali ena mugongo we yafiira basooka ne bakuba ku landline eri ya ku office nga tewali agikwata nze nali ndi mu bbaala kamwoca ku kiyemba awo bwe bagikubako oli omulenzi yalimu ng'asula mu office nze olwojjukira awo biseera ebyo nakolera mwana funamu kasente nimpangisa ennyumba yange nentandika okusulira ttawulo nga sirina mufaliso kakati nentuuka akaseera nenfunayo sente gyali mitwalo 4 nga mu 7 nengulayo akafaliso ka inchi oba zalinnya nenfuna kayumba kange ningapangisa obukoto awo wano nga wakavanga ku country club awo wansi awo wakyamaani awo kati omukadde oyo bwafa nga manager akuba simu manager asula wala nga akuba simu manager omukulu ku kampani mwalimu bamanager abo naye oli yandeeta yesi yakuba essimu kubanga omukulu oli essimu bakirayandi bakubira ye kuba ye bali bamumanyi kati ye nakuba ku office tugende tu receiving eki bode kati bwe yakuba essimu nga tewali akwata nakubira oyo yali asula ku office naye nga takwata yali yetamiridde jukira mukoro Saturday twali tuva kola side zeyo 40 nga tonatuuka 40 kati kuoro yakomanga inamu kasende jukira kasende ake batuwe emitwalo 7 koyina okulyako koyina okunywako kati nga toyina kyazikozesa atayina omutwe gwe asalawo kuzinywa bunywi n'agamba enkya nja kukola endala kati mukyalo we waafa ne bakuba essimu ne zigaana manager oyo gwe kunkubira kati ebiseera ebyo baali bampita Masape ne bankubira Masape oli ludda wakonze ningamba madde ndikamwoca kwaye n'agamba waliwo kiraya ndi kankuwe enamba ye mumukubireko nga sinaako airtime mumukubireko ko ye nambuuza nti gundi Robert essimu nga takwata kwanze ningamba simanyi kwaye n'agamba waliwo kiraya nti sawa zalinga 8 gwa kiranga zigenda 9 kiraya nti ali awe na mugongo njagala mugende totukira ddala eri na mugongo wano ku kino ekikube kidda wano nga ogenda kuweta naalya nga tonatuuka ku kino ekidde naalya waliwo ekikube kirala ekidda wano bayitawo batya nedda si kireka kireke kino ekidde naalya kireke waliwo ekikube kirala ekiri wano bayitawo batya Kayunga Road oba Kayunga Road weewo munda awo kati bwe bankubira essimu ningamba kati saawa zino ngenda genda nani oli yetamiridde kwe kufuna wa boda ne mugamba ntwala ku office wa boda nantwala ku office wa boda bwe yantuusa ku office ate nosanga oli nga ntamidde emmoroga nali sinabagiiga bulungi nga simanyi givuga bulungi nga ngimanyi neko tugambe nti no budde bwa misana nga sobola givuga ku main kuno naye budde bw'ekiro nga nkimanyi emmoroga zikendedde nga nyina okugenda mpikinga ebbode nenfuna wa boda nantwala wali ku office bwe yantuusawo ne mugamba tugende wali onnyambeko enkya nja kwogerako ne manager ajja kuwayo akantu kaba akuwadde tugende tu receiving ebbode kati bode nga tulina ogijja eri tugireete emulago nga balina okubawa emitwalo emeka 5 ga fridge nago okulongoosa enkeera bamujjewo bamutwale bamusabire bagende bamukole ki bamuziike kati wa boda bwe yantuusa ne mugamba tugende ne tugivuga emmotoka abantu abo babiri ne tugenda no wa boda atudde mu moto nga wa boda nga mulina kuba ye wa boda yali akimanyi nkola mbafu yasoka kutyamu wa boda ye yali akimanyi nti nkola mu bafu kuba ye yali anvuga naye nga ye mukutyakwe nga tatya nnyo era kuba nange kenyini yatuukako kaseera naŋŋamba nange nfuniraayo omulimu kampani yo gyokoleramu kati awo bwe namuyita ne tugenda bwe twatuuka eri omukadde ne tumusangayo ne tumuteeka mu bode bag mukadde yali kwegamba ndooze yalwala nnyo yena kwegamba n'agongobalaye ne yeezinga kati ate nga yenna anyogoga kati kye mulina okola ate mulina omuggolola gano amagumba gano mulina ogazzaayo gano ebino ebigere mulina obitereeza yenna atereere mukadde ne tumuteeka mu bode bag kati bwe twamuteeka mu bode bag olwono batuwa emitwalo meka mitwalo 5 olwomutuuka ewaka appearance y'abana abantu eri etya abaliwa musange ewaka kati abali ewaka bali ndowooza mukadde oyo okufa
ndowooza baateekamu ssente nnyingi alabika yamala bbanga ddene nga bamujjanjaba kati nga baamukoowa ndowooza bo baatugamba ndi muyingire mu kisenge ali awo mu kisenge ne tuyingira mu kisenge ng'amaka magagga ne tuyingira mu kisenge naye ewaka awo twasangawo abantu basatu ndowooza obwana nawo bwali bwebase naye twasangawo abantu basatu ne tuyingira mu kisenge mukadde ne tumutereeza bulungi ne tumuteeka mu body bag nga tuli babiri nga tetwambadde na gloves tumuteeka mu body bag ne tumuteeka mu ambulance ne tumuvuga kati tumuzza olwo nno batuwadde ssente ezo tulina omutwala emulago mu fridge kati we tutuuka awo ewaka awo ebukoto nga ngamba omugezi nga ngamba wa bodo manye ekiriwo ngendaku emitwalo egi soko lindeko emulago emitwalo 5 agasulayo olunaku lumu alina osulayo olunaku lumu ate ezo sente kwe kuliko n'okumutreatinga okitegedde kati okusulayo nga baali baagala mitwalo emeka 3 mu fridge emitwalo 2 gano gakola ki gakumutreatinga kaakati olwo tumutuusa ku office kati wa boda nga amuwa amagezi nga mugamumanyi olwo nenkeera ye Sunday kati wa boda nga mugangenda ku emitwalo egi tukwate omufoni tumutwale ewange nga nkimanyi Sunday tewali wagenda okukeera wano ku office tewali nga nkimanyi bulijjo era bulijjo mbadde nkimanyi ndi ku office wano buli Sunday tewali akeerawo okujjawo ayinza okujja abantu nga babiri ngamba kuba n'abakozi betukola nabo ayinza okujja abantu nga babiri oba omu nga bamanyi nti Sunday ebintu tebitambula nga babeera ebyabwe kati nze kye nakola omufu ne tumutwala ewange ne muteeka wansi ku kapeti nga nyina akatanda kange waggulu kaliko inchi zange ezinnya kati we muteeka awo nga ngamba wa boda tusoke tuzeeyo ambulance nga kumpi office ngeri kumpi ndowooza wanu ne wali ambulance ya office kumpi na office just otambula wanu ne wali osaana okulengerawo newaka ne ngamba kakati tusoke tuzeeyo emmotoka entujje epiki owa boda nimwayo emitwalo egi 5 kati n'olwo njagala ssente ezo njagala kugulako simu ya smartphone ate nziremu nguleko n'omufaliso omuneneko nga muteeka mu nnyumba ku kapete wange nga nzigalawo nga ngenda wa nga nzirayo mu kirabu kati ate we ziwera ssaawa 11 ku makya basiraamu bakeera kwaziina kirabu nga baggalawo olina okudda ewuwo ewaka kati nze olwo ssaawa ezo bwe zaawera nenzira ewange kati kudda ewange nga nkimanyi enkeera omufoni tulina omutreatinga ate tuddemu tumwambaze ate tumutwale ku kyaki ena mugongo olwo we nasiiba nga nsumagira kakati bwe zaawera ssaawa 11 ku makya nga nzira ewaka nga nzigulawo omufu wange musanga nga mwali namusanga mwali yeetoolodde obuwuka obuwuka bumwetoolodde ndowooza bwali mumuyingiddemu nga butandise omuli atandise ovaamu amazzi jjukira we namussa mu bode baaga saasobola kubikulako bode baaga eri yali etuuyanye kati obuwuka butandise okuyingira kati nze kye nakola natuula ku kitanda ebigere bino nembiteeka wansi omutwe ningussa eno neŋŋamba kati nze we naagamba okwebaka kiramba bwe nti sigenda zuukuka kati ninga neebake bwe nti neebaka bwe nti kati olwo nyina okubala ssaawa zirina okuwera emu nga nzuukuse omufoni nyina omutwalawa ku ofiisi kwegamba ono eyatamidde agenda ozuuka ku makya mugambe nti noomufuna musuuziza mu mmotoka oba nagenze nemunona nemusuuza mu mmotoka kumbe nalidde kasente kange laba wengenda nenzuukuka ssaawa emu kitundu nga ziweze ssaawa nga 2 awo kati ate n'oli naye ng'azuukuse akeera ku makya azuukuka asangako missed call zaani za manager kwe kumukubira nagaye ekiro wabadde onkubira naŋŋamba ate gwe wasuze oli namugamba nti wasuze ng'otamidde nagambe mugende mumpiikinga omufu masape yagenze namupiikinga namutwala emulago kati niŋŋamba ono mu kifo kya butampaayo nti nalidde sente z'abeeno omufu namusuziza ewange naye nimuwayo emitwalo emeka nensigaza emitwalo gange 4 nimugaa kakati tugenda mutreatinga abantu abo bantu babiri naye mutreatinga waliwo emitwalo 10 babadde bampadde emitwalo 15 kati 5 gyegyo gyenkuwadde kati gine 10 gye tugenda okugabanyaamu kati ate nze mwongera nti 5 kuba nasose mu 5 ate bampadde emitwalo 15 ng'amugamba ngenda kwongerako emitwalo 2 nangamba mpe emitwalo 3 nenga asagala kuwaayo olugambo nenkwata essente nenzimuwa nsigaza emitwalo 7 kati emitwalo 7 nengattako ku ziri emitwalo 3 nensigaza emitwalo gyange 37 nembeera najjaawo kati kwolwo olunaku netugenda netumumaliriza netumwambaza netumuteeka mu keesi zaali emanju gye twali tusula
nga tulina omukwata tumutwale mu chaachi tumutwala mu chaachi ena mugongo nitumusabira naye nga omufu oli ng'ali kirooto kyantiisa omutunulako obutunuzi bwoti nogamba ono mukadde kiki kino ng'atiise kituufu kiri ndi ng'atiisa ffe twamukwata eri ekiro ne tumuteekamu saakitwalanga kikulu naye we namulabira wano nga maze omusumulula wano we namulabira naye nga abanaye nasuze naki kino kati n'ebirowoozo byonna nga bigamba singa banzibako mufu w'abendi ogenda tandikirawa muganda wange we natandikira okulaba obulamu si bwangu ngamba kati saawa zino ninga ayingidde mu majje ekijja kijje ne tutwala omufu ne tumuzika saidi ze Wakiso nga eyo simanye gondi gye yali alamagirawa ono mukajanga omugenzi saidi zeeyo gye twamutwala naye twamutwala twagenda kesi yagenda ng'ekola bweti mukadde yekyanga tumaze omusabira tumutwala omuziika bali abantu kirabika mukadde we bali bamukowa n'olumbe tebalukuma n'emmere tebagifumba abantu bajja okuziika tewali yanywa mazzi bali baagala jasi kumwejjako nno gye tumutwala omuziika tewaliwo nnyumba bagula poloti jasi yakuziikamu oyo mukadde yali alina ettaka lye saidi ze yekabaali kati we twamutwala kesi yagenda ng'ekola bweti kati nze ku lw'eddalu lyange nagenda nga ngamba gwe mukadde lwaki weekyanga tujja kutwala nze nga njogera byange nga simanyi kubanga nze olaba nali nakayingira mu bintu ebyo nga simanyi nti n'abafu beekyanga nga simanyi nti waliwo ekisobola okubaawo nze kati olwo akalimu katandise okunnyumira ne tugenda ne tumutuusa eyo ne twambuka waggulu ne tugenda ne tumuziika abantu bajja mu bale abantu batuuka ne basaawa obutebe basaawa busaayi jasi omuddo kwaliko n'omuti omuwanvu kati awo ne tutuula ne batandika okusaba muko n'aleeta ekimuli nga tuli mu katenti kaffe eri wali akatenti k'abagenyi eno wali akatenti k'abaana abasabisa nga mulimu n'abalevulanda babiri kati ne tutandika awo empewo n'ejja ntono twagenda okulya nga keesi egiraka kumbe bali saidi emu twali tulowooza nti no engeri gye wali awagonda nti si lujja nti oba kali akagere ka troli ke kayingidde mu ttaka kumbe kakeesi kebajjuddeko saidi emu tugamba katugenda swalira wanne tugaa katubikeko kana kagoye ketubikako kana katroli kana kabeera wansi akatalaga nti no wansi no waliyo kine tukasika wagulu ku keesi nikakwatya ne batandika okusaawa ebimuli kati mukobo yagenda okuleeta ekimuli mukowo oli gye yafiira bwe yaleeta ekimuli kiteekako bwati n'avaawo neyeetoolola bwati n'avaawo yali tanabakutuuza akabiina ku ntebe bwati embuyaga yajja emisinde nejjawo tente gye baali batuddemu negiwanika waggulu ku muti n'ebyuma byakwo